Nyongera okubeera nga tembabuuzaako a very good morning, afternoon, evening kijja kusinziira budde ki video eno wegenda okubeera nga ate ekutuukirako. Fahad Pro UG emabega y'emizindalo okubeera nga ate nkutuusako amawulire nga bwe gatambula mu nsonda z'eggwanga Uganda ne bulugwanga yonna na bwe kityo video kubeera nga ate oginteerako ekigalo ekyo likinga sharingirako abalala. Comment section ejja kubeera open bw'oba olina akakomenti ko okusinziira ku biki byogenda okubeera nga ate olaba tekigenda kubeera nga ate okasuulawo awo tubeere nga ate tuwayawayamuko mpola mpola here and there tanaba kubeera nga ate tugatako mu butongole subscribing aka notification bell kokone ko kajja kubeera nga ate kaku alertinga buli nabadde se video ojja kubeera nga ate ufuna ka notification awo nti kakati kino kibe kisobodde okubeera nga ate kigwa kubanga nze buli dakiika buli ssaawa anytime abawo ne updates kakati ensonga zentuuse nazo nsonga za muyimbi Alien Skin essaawa eno aliruzira gye yatwalibwa okubeera nga ate abeera ennemba n'emisango gy'okubeera nga ate baalumba eddwaliro ly'ensambi sokona okubeera nga ate yabba oba agambye okubeera mbu yabba akasimu ak'omuntu omu era ng'essimu eno yali worth millions 3 ssaako ne ssente emitwalo 4 zizimu ku nsonga ezawaliriza poliisi okubeera nga ate omusajja ono emukwata nebeera nga ate emuggalira mu kkomera ly'eruzira kakati ebifaananyi byenfunye okuva mu kkomera ly'eruzira bannaye omusajja temulowooza teyawambye dde kkomera Adagi Alien Skin ebifaananyi byenfunawo biraga nti yawambye dda ekkomera era nga yafunye dda abanywanyi ali eri kyabakola abakubiramu akapera abayimbira era nga abo nabo abadde baludde eruzira nga tebamanyi kisigenda mu maaso bweru wa kkomera omusajja yatandise okubeera nga ate abakubiramu olulaga ngenda kubeera nga tebaterawo bufaananyi musobola okubeera nga te mulaba embeera nga bwetambula sayidi ezeyo naye nga nkutegeezezza Alien yawambye dda ekkomera era bwe twogerera yafunye dda abawagizi be sayidi eyo mukomera so ngenda kubeera nga te mbawa details ku biki ebigenda mu maaso side ebwe naba nkugyeyo ewa Alien Skin ngenda kubeera nga te mbaterawo ensonga za eddwaliro ly'ensambya eddwaliro ly'ensambya lyavudde nebeera nga te libaako information lyayisizza ku biki ebyaliwo ne dokita waabwe eyakubibwa obubi nnyo ttiimu ya Alien Skin kaakati nno waliwo ttiimu ezasitudde enkundi okubeera nga ate balumba eddwaliro ly'ensambya era nga waliwo ebigambo waliwo information eyasobodde okubeera nga ate eyogerezebwa ngenda kubeera nga te njikuterawo osobola okubeera nga te naawe obyewulirirako nze siba na saidi omulimu gwange okubeera nga ate nkusuulirawo ekintu nga bwe kiri wali eyo gw'olina eddembe okubeera nga ate osalawo n'ogamba kusinziira ku byempulidde nze ngwa saidi eno oba ngwa saidi eno so ngenda kubeera nga ate mbaterawo obutambi obwo mubeere nga ate muwulira embeera nga bwegenda maaso saidi ezeyo saako n'obutambi obulala bungi nnyo tulina Sheikh Ashraf musomi wa dduwa enamba z'essimu ziyitawo wansi awo ku busitika beera nga ate okupololako ennamba ajja kubeera nga ate akulombera edduwa saidi eno endala bwobanga oli muteekateeka okubeera nga ate okuma mu ggwanga Uganda wekwate Habibu Airport pickup era namba zaabwe ez'essimu weziri awo wansi bajja kubeera nga te bakuvuga bulungi nnyo okubeera nga te bakujja ku kisaawe saako n'okubeera nga te bakutuusaayo nayo gye wandyagadde okubeera nga ate otuuka mu budde nkomawo temubaawo nsambya yeetaaga kukuba okuva ku mukatuli kyalikulira mpaka kwasembayo ekyo mbabuulira yeetaaga kukuba okuva ku mukatuli kyoba faaza oba musisita beetaaga kukuba mpaka ku asikaali waawo kati abo basikaali b'amalwaliro balinga bakatonda olina omulabamu ng'onooliyingira yes nze nabagamba enguzi nagimanyiire waka kasitompa kyompa kyenjagala nga njikuwa kubanga ensevingira bingi asikaali w'ensambya nga tolina ssente tosobola kuyingira ddwaliro olina omulabamu kabeerewo ekiruddu era nze kati nakimanyiira sibalumya mutwe olutuuka najja ku mmotoka nga munyiga ettaano ze nga mpa ne parking nga ngenda ndaba benina okulaba lwolituukako ku emergency y'eddwaliro erimu n'olaba abantu engeri gye bafiiraawo ng'abasawo weebali bali ku masimu ng'abasawo weebali bali ku WhatsApp ng'abasawo weebali batudde batunula bwe bati omuntu n'akutuka lw'ogenda kutegeera abantu gye bajja obusungu bansindikidde ebifaananyi bya Cancer Institute e Mulago kano kamalaaya we kaveri nga kamaze okunywamu ku kibanga ne kipuleyini nga kajja katandika okwasama buli kanywamu katabuka obwongo buli video gy'akola making sure nti asooka kuteekamu ku kibanga kakati mukyala Rasta towolereza tekina kye kigattako
mposiko singa live eyo oba singa okwemulugunya kwoyina ogenda ku poliisi n'okolera wali ku poliisi awo njagamba alina kye yakoze naye kamanyi kwasamira eno mu background gye kasamira tekasaade n'okutuuka ku poliisi. Kano nno akakyala Fifi Da Queen ekyakagobya kwogera byansimattu na kujja nga katamidde anti jjukira bba waakola sita mutabivu muzibu muli wankoola alinga alien skin era gwawagira ndowooza olaba era obuzeebe bwegoberera. Kakati Fifi Da Queen tukimanyi bulungi wasala naawe eddiiro kati owagira Museveni nekyo kikyali ekyo kya alien skin naye ate towolereza kola ekintu ekituufu oba yogera ekintu ekituufu mu kaseera akatuufu. Gwe kyoyogerako eky'abantu okubajjamu organize kituufu lwakuba simanyi oba osobola okukyogera n'ekituuka eri oba ekiyinza okukutaasa genda ku paalamenti oba weesimbewo ku bubaka bwa paalamenti ow'abakazi ogende mu paalamenti ojja byogererayo. Naye tubagamba nti twagala tereza Uganda ku nsonga ezimu buli omu asobole nga asologanyulwa mu kintu kye nga mu zino ensi z'abazungu. Okitegeera nze kamwa koogera sigaba musaayi ogugaba jjukira togenda beeraawo nga okuumye kapapula mbu ate olina buli kodimbo naye oba ogwetaaga ogenda obalage nedda bibula oba bisangukako. Okitegeera ogenda okukuwa omusaayi bagenda kuguza buwanana. Kati gwe organize zoyogerako ez'abantu ze bajjamu wayogedde ekintu ekituufu naye ate mu kaseera akabi ng'oyo Falawo amaze okukola ki okusibibwa. So mukyala Lasita oba oyogeranga otekamu ku magezi. Okitegedde mukyala Lasita woba oyogera Fifi Da Queen gwe gwentegeeza yogeranga otekamuko ne ku magezi. Wayogedde ekintu ekituufu mu kaseera akafu. Alien Skin yakoze ekintu ekituufu mu kaseera akabi. Yakoze ekintu ekituufu n'amala n'ayoneramu. Abasawo Yesu fena tubamanyi. Ab'Uganda mubamanyi, gavumenti tebafaako kyokka mwe gye muwagira. Aho basasula gavumenti kubanga iyo na church y'Abakatuliki gweyagala bakole batya. Olina kujja na wano olumi munaye bwe tuyina kukyusa ebyo byonna. So tubeere no nga twogera ne mulowooza nti bya kisiru ne mulwanisa omusajja. Imagine mukyala Lasita beeramu amagezi ebyo tulwanisa baaba. Guys, Fifi Da Queen mukyala nsubuga wano. Omubwe nti kakati nyina video zenjagala okuteeka wano ez'ebintu ebyenjawulo ebizibeera mu malwaliro n'abantu ebizibu batuukako. Manyi abantu balina obuzibu. Manyi ku TikTok kuno buli muntu yeeyita kyayagala. Nze neeyita pulezidenti w'abakyala tewali yabumpa nabwe wanzekka. Neeyita pulezidenti w'enfuuzi tewali yabumpa naye wanzekka. Neeyita pulezidenti w'abakoowu due to my level of coolness era nayo nagikola ki najeewa. Kakati buli muntu wademba okujja kuno neyeeyita kyakola ki kyayagala. Message zange nzidirecting eri abasawo nabali specific n'amalwaliro agamu nengoogera sinagamba ku basawo ba TikTok. Sinabagamba ku basawo ba TikTok. Ekirala, I want you people to listen and understand. Listen to understand. Wuliriza otegeere. Wuliriza kutegeera first, then comment. Lastly, do not make a mistake of editing my own opinion. Oyagala okuyisaamu eyiyo. Give your own independent opinion minus editing mine. You get my point? Wa opinion yo yange jireke. Yange. Because even when I was talking on my live nagambye njogera out of experience, not on behalf of any other person. No, baby girl, heal, baby girl. That is my opinion, and I still stand on my opinion. Njagala mulabe video zino wammanga ombuulire.
Barbara Sanyu ow'emyaka 32 mutuuze w'e Kayago mu Town Council ey'e Namasaali mu disitulikiti y'e Amurata yasobeddwa oluvannyuma lw'okubulwako omwana we gw'agamba nti wa bulenzi. Ono agamba nti yava e Kayonga mu Amurata n'asindikibwa mu ddwaliro e Kawempe olw'ekirwadde ekyamuzuulibwamu abasawo abakugu okuva ku ddwaliro ery'ekiwoko. Nnaku z'omwezi nga 13 bannongoosa omwana era nenvaayo mu theatre bulungi. Omwana nga yali mwana mulenzi, musawo n'ategeeza nti alina 0.5 kilograms. Bamutwala mu nasare ne bampa kaadi eraga nti kaadi eyo ye mwana era kaadi bwebula mba sirinaayo mwana. Nnaku z'omwezi nga 14 olw'eggulo nasobola okutambula nengenda okulaba omwana mu nasare era namulabako nga jali yali mulamu baby boy. Sanyu atunyumiriza ebyamu. Akatambi kano akakwatiddwa ku ssimu kalaga ekiseera Nakakaawa we yazaalidde ku kkubo oluvannyuma lw'okugobwa mu ddwaliro lya Kalungu Health Center 3 akawungeezi k'eggulo. Kigambibwa nti abasawo mu ddwaliro lino baagaanye okuzaalisa Nakakaawa nga bamulanga obutaba na bipande kw'abadde anywera eddagala. Bazadde b'omwana agambibwa okulumwa emmese ku ddwaliro ly'e Kawempe olunaku olw'eggulo n'afa bakuŋŋaanidde ku ggwanika ekkulu e Mulago okulaba ebyavudde mu kkebera ekyaviiriddeko omwana waabwe okuba n'ekiwundu ku mutwe ate nga teyabadde nakyo mu kiseera we yabeeredde mu incubator. Abadde wa myezi 8 ne wiiki 2 ne bamuleeta wano kumubikka wano amazeewo wiiki mu ddwaliro. If Zambia is interested in settling the matter, we'll sit around the table and agree on the figure. If they are not willing, we'll definitely go to court for compensation and general damages. In April 2016, Chomhendo was admitted at Nsambya Hospital while in labor. Helen would later give birth at the same facility. However, during the same night, Chomhendo continued to bleed profusely. According to the complaint filed by the family, there was no one to attend to them. Thursday evening is a day that will probably remain etched in Yves Savior's mind forever. The Congolese national lost his pregnant wife to an illness at Nsambya Hospital in Kampala. His grief was made worse upon learning that the body of his unborn baby was missing. She was... Okay. Video zirabye. Oli musanyufu nnyo kubookera n'oyambala ettaawo eryeru. Weerabidde nti n'abakinjaaji bambala mataawo meeru. Wokera kumakya n'otegeeza amalwaliro bwe galina mokyale, so what? Gaafuuka lufula z'abantu nti kulwokubanga galina mokyale, so mwagala kuyambako mokyale zino zisobole okufuna ebyokukola zibeere n'emirambo by killing people. N'ekirala, in my video, in my live, if you go back and rewatch it, n'otegeera before you comment, okay? Or before you edit my opinion, I said Nsambya twagisasudde. We paid. Oweda buli kye batugamba kubanga nze siri mu pye Uganda. Mbimanye ebyewaka. Tulina okuba ng'olina akasente okukolako. Era siyinza kola nsobi genda ntu nga sirinaamu. Ate awo mba neetunze nzekka. Omuntu wange nze mba muwadde yafe. We went with money. Nayogedde ne prices ezimu ku prices zetwasasudde mu ddwaliro eryo. But still services zifuna nga basawo bali ku byabwe. So don't wake up in the morning and tell me what to do after paying my money. Okay? Don't. Abamu mwesiimye ewamwe mulina abasawo nti ogenda otuuka mu buli ddwaliro mulinayo omusawo ajja okukolako nga tosasudde na ssente. Naye mu vidiyo yange era bw'owuliriza obulungi n'agambye saasira omukazi ow'ekyannamukaka ajjanga n'omutwalo taguyina. We've seen old women nga bafukamiridde obwana bwe bazaala emirundi 3. Bubayambe ng'abaana baabwe basindika abaana. Waliwo omukyala story yakolebwa. TV ez'enjawulo zikoze stories zino. I'm not even pinning out one TV station. Many TV stations have done these stories. Omwana omuto ne gulingiza, omukazi n'akoowa. Eza kumulongoosa ne zibula. Wadde ng'omwana yali alingiza, teyakolebwako.
Maama n'omwana ng'okeera ku makya ng'ojjo nyinyonnyola ebyo by'ekisirusiru ne wabula kuba oluyi. Mwalayira kutaasa bulamu bw'abantu so si kuba kinjaja nga muwa mochari emirimu simply because ku malwaliro muyinako zi mochari. Don't twist the story. Don't. Anyway, natenjukira n'abasawo si basawo ba TikTok. Naye nayogedde na mu Luganda kubanze saasoma nti nasoma mmanya Oluzungu. Nayogedde mu Luganda naye era byabadde bizibu kutegeera. Tulajanye bino ebintu by'abasawo okukyusaamu. Kale n'abaana be baateeka mu butebe, abaana abaafa ng'alanyiga generator taliiwo nabo yalinze. Once you happen to have an opinion, independent and different from someone's, give it minus editing someone else's independent opinion or point. Okay? Do your submission. Don't start by saying, oh, no submission in full. Kurensonga ona alibwati. Fuck you. Oh yeah, I've said it. Omanyi abakazi bameka abafudde. Obamanyi omuwendo. Omulala yazaala. Ne bamugoba ng'agenda zaala bamugoba mu ddwaliro simanya nga talina biki. Omwana n'amuzaalira ku kkubo ne basibawo buleesu. And you come out mu bokisi y'amatama to give crap. Health section yawaffe wano bwetaakwatibwemu bwetabeere regulated. Abantu baffe bakyafa. Abantu bagenda kwekyawa bajja kubakuba. Ekyo mbabuulidde. Ate kaaveeyo tumugamba agendeko ekawempe. Tukoye okulaba bannakazadde b'eggwanga nga bafa. Abakazi ne bafiira nga musanyaleko omuntu afe nga tumuwazeewazeeko. Bagamba naye abasawo baagezezzaako byagaanye. Naye gwe manyi kitegeeza omuntu okufiira mu ngalo ng'oli ku emergency y'eddwaliro y'eggwanga. Omanyi kitegeeza n'ogenda ku private hospital, you pay money. Ne bakuteka mu waiting list ng'osasudde ssente nnyingi ofuna obujjanjabi n'obuyambi era n'otabufuna. And you come out and start yapping. Are you okay? Are you? I don't want to reason with people who reason with their emotions. Kubanga emotions zammwe ennafu. You can't battle with my emotions. Nze naguba mukwano. Naguba. There is nothing you can say or do. Nogamba kati alabika atidde. Naguba. Mumawulire muno naguba. I know when to fight. I know when to say what, why, where, when, and why. And to who. I know. Very well. I know how to calculate my words. I know very well. Ate era n'emisinde gy'embizzi. Tera obutakyetaba. Unless I just want fun. But truth be told, medical sector yewaffe ebeeko kyekola. Abagirejuleti nga waba wakakiiko akagifuga kabeeko kye kakola. Muve mu kwogera ebintu by'ekisiru nammwe. Yenze Fifi the Queen mukyala Nsubugomu bw'ati obadde ogamba ki mukwano? Obadde ogamba ki? Leka institute ezo zinsuwinge. Let them sue me. Yes, leka zimpe intention to sue. Nti bye nayogedde nnimba. Don't speak on their behalf. Leka bampe intention to sue. They can serve them to my lawyers. Mwesiga Lukutana. They can serve them. If they say what I'm saying is wrong. Mulekerawo okulagajjalira bakazi bannammwe. Mulekerawo okujja kulagajjalira abantu b'eggwanga. You wake up in the morning and you compare
a local emergency to an international emergency. International emergency nti omuntu alina ekituli ku mutima bagenda kusonda sente agende mu ddwaliro ly'e Buyindi bamuteereza omutima. This is something ekitagwa buli muntu bannange wunaava mu zisonde kati tumutwale. It's a process. Okigeraageranye ku muntu w'ewaka agudde eri gwe tuddusiza bamuwe first aid ne bagimuma ntonna sasula sente. Are you okay? Olya mmere ki? Are you okay? Olya mmere ki tulemegiwa abaana? Like, yo, did you even listen to yourself? Abasoma abamu mutumalamu amaanyi mutufaanana ffe abataasoma. Eno Fifi the Queen Kyala Nsubuga ge mannya gange. Togezesa mukwano tukikola. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Manetaze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.